بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. أبغانا بكريزا نسوسك تنزى الله تبارك وتعالى atwadde opportunity efaanana bweti ng'okutuuka kw'olukuŋŋaana luno tukuŋŋaanye si magezi mangi ge tulina, si buyitirivu bwa bulongoofu bwe tufaanana mu maaso ga Allah, naye kusaasira Allah subhanahu wa ta'ala kwayina gye tuli, ng'ensonga egi yagamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yagamba nti ayagala atugesse alabe baani muffe abanaalongoosa. Abaddu leero tukuŋŋaanidde nga bwe tukuŋŋaanye wano, bangi enteekateeka zaabwe obuwangaazi bw'ensi samare ebadde ya ssaawa 8 ng'abegasse ku kuva kwabwe mu nsi muno mulimu bassenga baabwe, kuba tuyinza okugamba abataddeko ettaka tebabaagala, kuliko bamaama baabwe, kuliko mikwano gyabwe, abamu kuliko abakyala, abalala kuliko abaana, naye bonna bettafaka, bonna bassa kimu, nga teri yayinza baawukanako osigale ku dduniya kuno. Kale tugambe nti owangalemukko bakulekekokko ku nsi oluvannyuma lw'okufaako okumala omwezi. Bonna abaddu Allah subhanahu wa ta'ala bw'akugjamu omwoyo, ffenna obwongo buddukira ku ssaawa mmeka ze tukuziika bwe butuufu bw'emikwano gye tulina. Omuddu ono olumussa mu kavuli gye bakutadde, lam yabqa lahu illa amaluhu salih, tolina ky'osigazza okuggyako emirimu gyo emituufu. Abange al-yawmu al-amal, nga Imaamu Ali bwe yatugamba nti leero kukola wagada hisaabu, teriyo kubalwa, naye enkya hisaabun bila amal, enkya tugenda kunyira mu maaso ga Allah kutubala. Bwe tubeera ku university ebiseera ebisinga retake, ng'ogiina obwongo bw'oteekayo obwo, Allah obudde oba okusinkagana kwa Allah ayagala oteekeyo obwongo obusinga ku obwo. Ku percentage gy'okolako retake mugimanyi, pressure gy'obaako, Allah kyatugamba nti mutya olunaku yawma turja'una fihi ila Allah, olunaku lwe mugenda okuyimirira mu maaso ga Allah. Bagamba bugambe rekita akuyita, ng'okakasa talina mboozi nani ne rekita wa university, nga rekita mpita ate nakoze eki, naye nga kitonde mu bitonde byani nga ggwe. Abange kye bayita okuyimirira mu maaso ga Allah, abaddu bonna abagenzi olwaleero batandise olugendo lwabwe olw'okusinkagana Allah tabaraka wa ta'ala. Ekibuuzo kyembabuuza, singa leero obadde wa ssaawa 8 maaso ga Allah obadde olina kyoyanjulayo n'akuwejjana, singa maaso ga Allah obadde wa ssaawa 9 10 maaso ga Allah olina kyobadde oyanjulayo Allah n'akuwejjana, bw'oba omagamaga bw'oti nga tokiraba, zuukuka, noonya ekigenda okutuusa mu maaso ga Allah ng'oli mu baddu abasiimiddwa. Teriyo mufu akola mulimu mulungi,
tuyina kukola emirimu emirungi nga tukyalina obuwangazi buno. Bangi baganda basemba mu nsingo bamanya nga yamala semester enezzeeko nga tabadde naffe. Teyagenze Dubai kusuubula oba teyafunye scholarship agenze Malaysia naye nga afudde abamu afa ali mu final year. Ekyo kinene. Waliwo abafa ku graduation nga yankeera n'ataba ku results ze ate agenda okujja nga ali mu A-class ne marks ennungi z'ayina Allah n'atamulagana ku results ze ku IU Embaale. Waliwo graduation yali ya mu 2004 omu ku ba graduate baali bamuvuga kitaawe bagende basule Embaale mu hoteli ng'enkeera graduation yafa oyingira iganga. Sawa yali avuga ati neekanga okubanga awugule mmotoka n'ayingira we yayingira yasibira ku muti. Graduate yali atudde mu maaso ne kaganda ke myaka 8 myaka 7. Maama taata yavuga maama ne baganda be babiri bali bamega n'emmotoka egenda okusirika mu bweti okukkakkana okujja abantu obaddukira bannayi muyisiddwa mutya nga graduate yekka Allah gwatuttemu. Allah ng'atuttemu naye nga n'akaana kano kennyini kabadde asitudde tekakoseddwa wadde okufuna akantu konna wadde kabuluzi ku mubiri gwako tekalina kyekafunye. Allah alina gw'ayagala. Abange eyo tulina emikwano mingi naye omukwano gwe tulina ku mikwano gye tulina ffenna okulaga nti tukwagala kuyiwako ttaka. Era ekitiibwa kye tukuwa kuziika, kunaaza, kuzinga mu ssanda, kusaalira, ekisembayo kuba kuyiwako ttaka. Naye ggwe ogenze naki? Abange tukole. Osobola okubeera omusiraamu omulungi, osobola okubeera architecture wallahi ng'oli imaamu, osobola okubeera engineer ng'oli musiraamu mulungi. Abasiraamu abasinga ebiseera ebisinga bituuka ku university obusiraamu tubuwummuza. Era ogenda okulaba nga obusiraamu omukyala akyusizza erinnya. Abadde Khadija Hadi, abadde Musa Moses, abadde buli omu agenda akyusa erinnya tayagala mu identifyinga nga muki. Bannange teri kya bbeeyi kisinga busiraamu. Allah yagamba nti waraditu lakum al-islaama diina. Akusiimidde ekisinga okubeera ekirungi. Allah okusiimya nti ekisinga okubeera ekirungi musiraamu siima ne Allah kyakoze eki kyakusiimidde akumanyi nagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaama diina fala yuqbala minhu. Yenna anajja mu maaso ga Allah n'ekitali busiraamu n'aleeta eddiini nga si busiraamu Allah tabaraka wa ta'ala tagenda bukkiriza. Oyina zaabu, you have gold in your hand, oyina gold naye okyawulira ensonyi. Bangi muffe tutya buti sunna za mbaka tulya. Siraamu omu mu Lubumba Makerere nabasanga balina bye bayimiridde awo ng'oyambuka amadaala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Siraamu nangaseeka tola nti wano salaamu tejjirawo. Ayina banne baalina bannafakalte banne baakola ki alaba wano obisaanawo hi hello what's up. Sunna awulira salaamu yokka dua omuddu okusabira nti assalaamu alaikum emirembe gya Allah gibeere gy'oli wa rahma n'okusaasira kwa Allah wa barakat n'ebyengera ne baraka za Allah zibeere gy'oli. Wallahi nakhjal bangi muffe tutya mu mbeera oba tuswala mu mbeera efaanana bwetyo. Insha buluganda abakkiriza asiimidde Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga tukyalina ekyengera ky'obulamu ayagala tukikozese. Omuwala yenna n'obulungi bwo bwe bagamba bw'oyina Allah subhanahu wa ta'ala akulage ku bakyala abadde bayita ku bantu buli omu n'asigala nga tali kyekimu, akulage ku kabbuli kye zikoze emibiri gyabwe. Allah akulage ku bakyala abalungi kabbuli kye zikoze ensusu zaabwe. Abaali abakyala abalungi ng'ennyama yamuggwa dda ku magumba. We tulindawo Allah atutuuse abaddu twebikkirire abavubuka. Allah subhanahu wa ta'ala akulage ku bavubuka be badde bayita envuumuulo naye nga waali pamba mu kamwa sanda ssatu. Edduniya bwetyo bwefaanana. Noonya obulamu obulungi mu dduniya muno nga bw'osobola. Ne Allah yagamba nti wama alhayaatu dduniya illa mataa'un ghurur. Aya eri gyetandika yagamba nti kullu nafsi dha'iqatu lmaut Surat al-Imran. Buli mwoyo gwonna gwakkombeza buli mwoyo gwonna gwakkombezebwa kuki okombako bukombi tomalaawo n'abalala bajje nga bakomba. Ne Allah yagamba nti wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama. Ngenda bbawo empeera yammwe mu bujjuvu
buli omu ngenda muwa okutakabana kwe ku nsi kuno, all your effort you're going to be paid ng'otuuse mu maaso ga Allah emirimu gye wakola emirungi. Ne Allah yaleeta remarka mu aya eyo n'agamba nti faman zuhziha ani nnaar. Basiraamu Allah yagamba nti faman zuhziha ani nnaar, mummwe Allah yagamba nti gwe nnaataasa n'awona omuliro. Abakyala abawala Allah yagamba nti mummwe gwe nnaataasa n'awona omuliro, wa udkhila aljannata, n'ayita ku muliro n'ayingira ejjana, faqad faaz, agenda kuba awangudde. Allah n'aleeta aya ddala mu surati al-A'raf. Allah yagamba nti walaqad dara'na li jahannama kathiira min al-jinni wal-ins, natondera omuliro jahannam bangi nnyo mu bantu ne majinni, beyewerera nze naawe, beyewerera nze naawe, atwewerera yatutonda. hal ata ala al-insan hiinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Omuddu ono taddanga unaakumiitiriza akaseera ke yamala nga waali naye nga tayogerwako, oli ku mugongo gwa maama wo. Omwana awangaala olina abaana bo ku mugongo gwo, teryakuwogerako, teryakumanyi. Mu surati al-Hajj Allah yagamba nti wa in kuntum fi ya ayuha an-nas in kuntum fi raybi min al-ba'th fa inna khalaqnakum, mubeera nga mubuusabuusa mu kubazuukiza, mubuusabuusa ku qiyama. Allah yagamba fa inna mazima ddala khalaqnakum, nze nabatonda. N'aleeta product Allah mwajja minister, kansala, simanyani, PhD, byani, simanya degree holder, byakuliddewa. Yagamba nti min nutufa, mu ttondo ly'amazzi, drop of sperm. Allah mwajja abeeru, abanene, abatono, abalungi, naawe gw'olabanga omubi, omwanvu, omumpi, ttondo ly'amazzi. Biika buyisi ku kanzu n'olya nga toyinza gisaaliramu. Awo Allah waakujja. Kyova Allah twewuunye n'agamba nti ma gharraka bi rabbika al-karim, kyekikugayaza ku mateeka gange. Abaana omuvubuka, abaana abandi betwolonye ku university, Allah akubuuza nti ma gharraka bi rabbika al-karim. Mbufunze hadithi gye tugenda okugenda nayo. Omubaka Muhammad sallama, hadithi eva ku Abu Huraira radiyallahu anhu, atunyumiza nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusasa n'emene bibere ku ye, yabuuza basahaba nti man ya'khudhu anni hadhihi al-kalimat, ani anzijjako ebigambo bino. Ya'khudh anni hadhihi al-kalimat, ani ayiga kunze ebigambo bino. Ng'ebigambo bino they have two conditions. Yagamba nti ya'malu bihinna, ng'ebigambo bino ogenda bikolerako. Aw yu'allimuhu, oba ogenda biyigiriza omuntu agenda obikola ki? Obikolerako, onaaba tobikoleddeeko. Nabbi abuuza basahaba nti man ya'khudhu anni, ani ayiga kunze ebigambo bino. Hadihi al-kalimat, conditions bbiri, ya'malu bihinna, ogenda bikolerako, aw yu'allimuhu, oba ogenda biyigiriza omuntu omulala anaaba bikoleddeko. Basahaba ne basiriikirira ebigambo ebirina conditions ebbiri, ebigambo ebirina conditions enzito ebbiri. Imma ogenda bikolerako, bw'oba tobikoleddeeko bisomesa anaabikola ki? Anaabikolerako. Abu Hurayra nti basahaba bonna basiriikirira, n'awanika omukono gwe n'amugamba nti ana ya Rasulallah, nze bikole ki? Bimbuulire, imma ngenda bikolerako oba ngenda bisomesa omuntu anaabikola. Bwe naba sisobodde ngenda bisomesa omuntu anaabikola ki? Anaaba abikoleddeko. Basahaba beewuunyisa. When it came to opportunity, opportunity ezzenga etebedde mu jjana, wallahi they exploit it to their advantage. Bagikozesa. Ekintu kyonna ekyali nga yuqarribuhum ila aljanna, kibasembeza eri ejjana, kyabasuza tebeebase. Obwagazi bwe baali balina ejjana, ffe leero bwe tulina erimaniyu. La hawla wala quwwata illa billah. Osanga musiraamu bukaan, akaaba amaziga, akaaba nnyo, kyekimutta. Wallahi batukubye eggolo. Wallahi batukubye omupiira. Awala baliyo basanga beeki bakaabya, balina busoopo bwe balaba. Wallahi amukyayi, nze bintamye. Amukyayi. Wallahi abadde amwaga, amukyayi.
nenga abaddu abakaaba abamala amaziga gammwe mu mbeera efaanana bwetyo omusiraamu toyisanga maziga go mu kyenyi kyo ng'ekikaabya butya bwe ndisinkagana Allah n'omwana wa haramu nga toyinza kuddamu awo n'okumiikiriza butya bwe nsinkagana Allah n'abaana b'abandi benyezeeko ku yunivasite yonna emmanyi buli mwana gwempitako Sizani Maculeti ani Khadija abasiraamu batali buli omu amanyi bw'ofaanana tekiri mu bikka by'amaziga tekiri mu bitabo okunakuwala mu bikunakuwaza tekirimu abange ila mata mpaka ddi basahaba ekintu kyonna kye baawuliranga nga wallahi omubaka ayogedde bwewatukunsha baateekangayo nnyo ebirowoozo ekintu kino kinnyingiza ejjana oba kinneesamba emulyo gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Aba Hurayra basahaba basiriikiridde olwa conditions zino enkambwe agamba nti nabbi fa'adda khamsa n'awanika omukono gwe n'abala ebintu bimeka ebintu 5 abakulu hadiisi eno nabbi agamba nti omuntu yenna gwagendo ebigambo engendo bagamba nabbi atwagaza ensonga 2 tubikolereko era tubiyigirize oba tubiyigiriza abalala banabikola ki anabikolerako okuyigiriza omuntu ekintu ekirungi nabbi yagamba nti man daa ila alkhair oba ala alkhair omuntu yenna akoola ku kirungi falahu ajr ayina empeera ng'ey'omuntu ono gwalagiridde okukola ki ekirungi wakadhalika n'amaasi n'amazambi yo gatoyo gafaanana omuntu yenna akoola omuntu ku bwonoonefu oyina ezambi ng'eri omuntu gw'okoowodde ku bwonoonefu bw'atyo bw'ofaanana. Take an example. Omuntu yenna singa obeera go between wakati wa kapo ng'abaddu bano beeyendako babiri ne wonaaba mudde omwo nga weebase nga baafulumye bendera bweru oyina ezambi ly'obwenzi kuga tuli ba initiator balungi nnyo maasi awala bibagaba ennamba mpola obuuzani oli gwe nsoma naye mugundi eri kola ennamba yendiina nazo tobonaabona obuuzanga n'owaayo ennamba ye ne batandika obwenzi bwabwe mpolampola bali ku midiya bifaananyi aweereza gw'oli mudde omu weesomya asomya ebitabo oyina ezambi wallahi twalika bemaziga tudda mu maaso ga Allah nga tuyina amazambi entuutuuli y'obwonoonefu. Tulaba omuntu Allah gw'atunyuza mu Qur'an Allah agenda tugamba ku kiyama nze naawe nti iqra kitabak soma ekitabo kyo Sulaiman agamba Maryam soma ekitabo kyo kafa binafsika alyawma alayka hasiba agenda gamba omuntu nti soma ekitabo kyo olwaleero kikumalire kikunnyonnyole eggwani waliwo innanga batudde mu lukuŋŋaana luno teyamanyi munne okuviira ddala kwayogera nawuliriza era oli bwakusemwa ati alaba omusajja ekirevu mpale ziri waggulu makanzu kakaaya jiribaabu naye Allah subhanahu wa ta'ala akumanyi yagamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yun wama tukhfi as-sudur. Allah yagamba nti mmanyi a blink of an eye gy'oyinza okutemya ku imaamu gwe ne imaamu muba mukikoze eki mukitegedde naye Allah yagamba nti eriiso eryolukwe eryotemya ku muntu mba ndimanyi ekyo kiyinza okwewuunyisa bano abasigadde tebalikoze eki tebalitegedde. Allah nagamba nti wama tukhfi as-sudur ne bye musigaza mu mitima gyammwe ne woba toyogedde Allah yagamba nkimanyi. Oyinza omwekweka n'oyingira mu loogi engoye ku angalayi oyinza omwekweka n'oyingira mu kivulu Khadija oyinza omwekweka ya Abdullah weyafaanana bw'ati akumanyi in and out okuviira ddala mu kutonda oyinza omwekweka ne weenyigira mu zambi abali ku social media abali ku WhatsApp selfie zammwe ziriko ki nga buli agitunda bw'ati awuli ayagala kusesema biwataddeko byesiwaza buli abiraba. Bannange falnattaqillah tutya Allah subhanahu wa ta'ala emyaka emituufu Allah gyagabiramu empeera ennyingi ku mirimu emirungi emyaka gino juvenile age eno gye tulimu emyaka gyo gino emivubuka gikozese bulungi kozesa emyaka gyo gino emivubuka abaddu bangi bavudde ku bwenzi lwa bukadde jjajja takyalina muwala gw'ayinza kuyimiriza buli kayimiriza kalinga kazzukulu ke naye ng'akyalina obwomerevu bw'ezzambi ly'obwenzi. Abange tulinde Allah amale tuteeka waatadde abaddu ababadde batabaala mu nsi muno nga bakola obwenzi wabatadde abange otye Allah subhanahu wa ta'ala
hadiisi yonna gy'owulidde giseeko ebirowoozo eitha yingira mu yo bw'ebanga ejjeeragirira bulungi bwe jjanga enziyiza bwonoonefu sala amagezi butya bw'ogikola ki bw'ogivaamu oleme kubeera mu bantu bafaananawe bati Abu Hurayra atugamba nti nabbi yakwata engalo ze n'abala ebintu bimeka 5 ekyasooka kiyalamira Abu Hurayra n'amugamba nti ittaqi maharima takun a'bada an-nas Abu Hurayra kyebintu byonna ebiri haramun ogenda kubeera gwasinga greatest worshipper nga gwasinga okusinza Allah olaba ediguli y'okutya Allah ebintu ebiri haram again kyebintu byonna ebiri haram takun a'bada an-nas ogenda kubeera nga gwasinga highest level nga gwasinga mu badde okusinzaani Allah tabaraka wa ta'ala haramu tumutidde kigero ki haramu tumutidde kigero ki nga wallahi kathiru minna wallahi bangi muffe ng'okuviddala ku lugoye lwayambadde lwa haramu ekanzu ya haramu jilibaabu ya haramu engatto gyambadde ya haramu ebyokulya byolina bya haramu mu hostel mwosula ekirediyo kyolinamu ki tv bakuwaana nabyo byonna bya haramu Allah tumutidde kigero ki nabbi yatugamba nti fa inna al-harama bayyin ebintu ebiri haramu byone crystal clear they are clear ebintu ebiri haramu ebiri prohibited wallahi byeyolefu naga nti n'ebintu ebiri halali nabyo byeyolefu nagamba nti wabainahuma umuru lmushtabihat wakati awo waliwo ensonga ezibuzaabuza omuddu oba biri haramu oba biri halali nabbi n'akonkludinga hadithi eyo n'agamba nti waman ittaqa shubuhat omuntu yenna anaatya ebintu ebimubuzaabuza oba biri haramu oba biri halal yagamba nti omuddu oyo agenda kuba akuumye eddiini ye n'ekitiibwa kye nabbi n'agamba nti omuntu yenna atambulira mu bintu ebiri haramu oba atambulira mu bintu ebibuzaabuza nabbi yagamba nti omuntu oyo oba otambulidde mu haramun olaba shubuhat yazitadde biri mu bintu ebiri haramu nabbi kyagamba Abu Hurayra babeka muffe waneno batasomerangako hadithi nti omwenge guli haramu babeka mu baganda ffe abanywa omwenge at the university tuli endongo zebateekawo tuli zebayita simanya ziba red carpet nga naye makerere nga balina gyebayita red carpet naye nga batambula eno abawala babeera eno nojja n'olondamu omuwala gw'oyagala ne bagenda nga bakumba bano abasigadde ne bakuba endulu naye nga mulimu ba Khadija mulimu ba Faruk mulimu ba Umar mulimu Abubakar mulimu abaddu basiraamu ariko batasomerangako aya mu Qur'ani nti okunywa omwenge kiri haramun nabbi kyatugamba nti man maata mudmin al-khamr aintabi yagamba nti omuddu yenna anaafanga alemedde ku mwenge omuddu anaafanga anywa omwenge sakahu llahu yawma al-qiyama la hawla wala quwwata illa billah omuddu yenna anaafanga alemedde ku mwenge baganda fedde tubagambe bilhikma walmaw'izatu alhasana mugambe mpolampola mubuli ave kuki afe ku mwenge nabbi yagamba nti omuntu yenna anaafanga alemedde ku mwenge afudde lujuuju sakahu llahu yawma alqiyama ku qiyama Allah agenda munywesa olusirasira n'olusaayisaayi oluva mu bwerere bw'abenzi omwenge Allah agambye nti guli haramu fajtanibuhu rijsu min amali shaitan yagamba nti rijis kyenyinyalwa yagamba nti min amali shaitan omuntu anywa omwenge abanga asinzaani min amali shaitan mirimu gya shaitan gimu ku mirimu gya shaitan nabbi yagamba nti umul kabair omuddu anywedde omwenge asobola okukwata maama we asobola okukwata muganda we asobola okukwata muwala we abantu omwenge guno gukyusa entegeera hadithi tetuzuulirangako hadithi bameka muffe wanene abali ku university nga tebakusomerangako oba nga towuliranga ku bujulizi bukuziyiza bwenzi naye nga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wala takrabu zina tosembereranga obwenzi Allah n'atagamba nti wala tazin si bwe gamba aya Allah yagamba nti wala takrabu temusembera nti amakubo gonna agakutuusa ku zambi ly'obwenzi bw'aba muwala ng'olaba agenda akutuukira ettebo gy'oli baulama bagamba nti mwesonyiwe muleke kuba agenda kukusuula mu kinene batugambye ku Yusuf alayhi salatu wassalam omukyala Zulaikha
Allah yagamba ti waghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak agatte enzigi teri yamulaba agamba Yusufu nti nkwewadde kiki otalaba ali bute fama nakul tuyinza kukola kinze naawe tumia Yusufu yata haram n'eddaraja Allah gye yamuteekako oluvanyuma lw'okutya haram yagamba omukyalo ono Zulaika nti ma'aadha Allah nsaba Allah akuntaase anayogera ekigambo bwe kityo bannyinaffe bameka abapepeya n'abalenzi ku university twakifuna that it's a culture the university omuntu okubeera mu coupling wallahi si bwe kiri nabbi yagamba nti omuzadde n'ayina bawala baaba babiri n'okuuma bawala bo abakulu nabbi naga nti muwala gwe ne weekuuma n'otayenda mpaka lw'ofumbirwa ng'okyali ku buwumbwa Allah bwe yakuteekako yagamba nti gwe ne bakadde bo muli bamujjana olaba eggala nti we bameka ffe balenzi abanyekiyetinza okwenda ku bannyinaffe gwe bubuka gwe naye nga monnyokoona omuwala gw'omusendera abalenzi mpolampola muko akwadde omutwalo muko ow'obwenzi n'ayenda ku monnyoko n'amusuulawo n'onyiiga onyiigira ki omuteekayo nga tomanyi ezzambi ly'obwenzi zambi bbi ezambi agamu ku mazambi abaddu balaba gali usual ga bulijjo mostly at the university abaddu bakitwala nti dating coupling islamic system wallahi tebiriyo obusiraamu buli wava obusiraamu bweyolefu bw'owulira ng'oyagala omuwala genda ew'abakadde bo bagambe bamukuwe simple and clear gwe bagaana gezaako ewala oyinza okuba tosaana genda bamukuwe amanyi batugamba nti obwenzi buli woyenda ku muwala yenna liba bbanja olina oddisasula imma nga tonnafa emma bagenda kwenda ku mukazi wo oba bagenda kwenda ku mwana wo oba bagenda kwenda ku ssengawo oba bagenda kwenda kwe zambi ly'olina okusasula nga tonnaba kufa era abaddu bangi bali ku yunivasite ng'omunnyonnyola ennyo yaani ogamba oli atalimu abawala mutegedde kitendo kya bwenzi leero omuwala omunnyonnyola ennyo mu yunivasite muno ogamba oli gundi tomanyi oli omuwala omusiraamu atakalubiriza balenzi kye kitendo kyayina agenda okutambula okuba ku faculty eno ogenda kweri nga buli mulenzi ali mu buloka amanyi bwafaanana yamwambula abange mwoyo respect abadde abali ku yunivasite muli basiraamu you're the next ummah you're the leaders of tomorrow bali abasigadde you are the mothers of tomorrow abaana bammwe bagenda kufaanana batya golaba abaana bammwe bagenda kufaanana batya abavubuka gwolaba waali yagadde okwenda ku mwannyoko omuvubuka omuyajja mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti wange omubaka wa Allah nze nzikiriza okugonera amateeka g'obusiraamu gonna naye siyinza kuva ku bwenzi towulira kiwulikika bubi basaba balina imaani nga gy'olina ne baagala okuyoola omusajja omusajja ebigambo byagamba nabbi wallah nabbi naga nti mumuleke janguwa Abdallah sembera wano omusajja n'asembera wano n'amugamba nti owange ekikolwa kyoyogera nga bwe mbabuuza nga nange neebuuza atuhibbuunahu li ukhtik abuuza omusajja ono nti ezzambi ly'obwenzi olyo owulira otya nga omusajja ayenze ku mwannyoko omusajja ono gwabuuza nga betayinza kuva ku bwenzi omusajja n'agamba nabbi nti wallahi oyo omutwe wansi omutwe gwe musawa wansi nabbi n'amugamba nti atuhibbuunahu li ummika owulira otya nti omusajja ayenze ku maama wo n'okufuna akasimu kyalo omusajja ono abadde avuga maama wo mutegeke kyakoze maama wo oba sanga boyono gwe mulina era ewaka mulaalo ofuna akasimu nti omulaalo kyakoze maama wo owulira otya muli omukana agamba nti omubaka wa Allah ntematema muteme bufiififi namugamba nti owulira otya omuvubuka gwe ng'omusajja yayenze ku mukazi wo yayenze ku muwala wo yayenze ku ssengaawo nabbi naga siyinza kugumiikiriza omusajja ono mutta nabbi namugamba nti wakazali bwe kityo bwe kifaanana naye oba oyenderako abaabwe bwe batyo bwe bawulira
bwe batyo bawulira gwe uli okyagaliza mwannyoko bamwendeko nabbi kyagamba Abu Hurayra nti ittaqi maharima kyebintu byonna ebiri haramun takun a'bada nnas ogenda kubeera nga gwasinza abantu bonna okusinza Allah nga gwasinga abantu bonna okusinza Allah bwekaba batusoberangako abatawuliranga ku bujulizi bwa music nti ali haramun music ani atawuliranga ku aya oba hadith nga nabbi Allah aziiza n'omubaka we nti music ali haramun Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sote Luqman seeka jajjiba w'ennamba yagamba nti wa mina nnasi man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillah yagamba nti mulimu abantu abagula emboozi nga ya muzannyo Ibn Abbas yagamba nti lahwa alhadith mu aya eyo zennyimba Allah yagamba nti mu bantu mulimu abantu abagula ennyimba liyudilla an sabilillah nga zibabuza obbajja ku mateeka ga Allah naye bw'omugamba nti munnange Khadija munnange bi owange ennyimba ziri haramun Allah yagamba nti weyattakhidaha huzwa abitwala nga byamuzannyira akwanukula n'akubuuza fe obusiraamu bulisanyukako ddi siyo bagamba naye Allah weyawuzika ayo Allah yagamba nti fabashirhum biadhabin muhin musanyusa omuddu ono alina ekibonerezo ekinyomoofu ku kiyama alina ekibonerezo Allah bwe yayogera ku mbaka we ng'aziyiza ennyimba yagamba nti wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu omubaka wange simuyigirizangako kuyimba era kyali tekimugwanira kuba muyimbi Allah gwe yagamba nti laqad kanat lakum fi rasulillah huswatun hasana ekyokulabirako ekisinga okubeera ekinu gye muli Allah agambe tabangako muyimbi era kyali tekimugwanira kuba muyimbi bameka mufe abakyalina ennyimba mu masimu gaffe era obeerawo ng'olina stress nnene nnyo ezaalekikya omanyi byantabuddemu leero era ogenda mu ddoomu n'omeditatinga nakayimba Qur'an yali kumazeeko ennaku Allah yagamba nti illa tadhkiratan liman yakhsha Allah yatuwa Qur'an nga kwebuulirira olina stress buliza Qur'an soma Qur'an abadde omusanga alina ennyimba nga 10 mu mutwe naye nga tayinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu tulina obudde bwetusomeddemu secular education we spent 3 years mu kindergarten emyaka emeka 3 ne tujja rather P1 to P7 those 7 years size emyaka 10 then you come to secondary emyaka 6 mpaka ku A-level ekyo emyaka emeka 16 years nojja ku university akola course ey'emyaka emitono 3 years ekyo emyaka emeka 19 ng'omuddu toyinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu emyaka 19 nodda mu maaso ga Allah ng'okyasoma Ar-Rahman Ar-Rahim iyyaka na'budu ani yamuta gayri magazubi nga tolina na budde butuula kusoma ya sabuna omukyala n'abazanyi ba firimu bomanyi abalungi n'abayimbi bomanyi abalungi abavubuka abasambi b'Arsenal manyi twala tugende Liverpool kesisire tumanyi obulungi nga toyinza kusoma aya Qur'ani nga ntuufu Allah agenda kugamba abaddu abaddingana ng'okusoma Qur'an those who are devoted abaddingana abayagalanga nnyo okusoma Qur'an Allah yagamba nti yuqaalu ya'lu li saahibi al-Qur'an abaddu abaddingana nnyo okusoma Qur'an Allah agenda bagamba nti iqra musome waruqa nga bwe mulinnya amadaaba warattil musome mpola mpola kama kunta turattil fi dunya nga bwe mwasomanga Qur'ani yammwe nga muli ku nsi kuno ogenda kusoma ki abakyala nga basomayo balinnya amadaala nga naawe osoma bw'olinnya oba weerabaawo ku nnansi falaki wavuddewo nga ne falaki gy'osoma maliki nnansi iraki nnansi maliki ddanze nga oli awo osoma oba yakka kujajjawo gy'osoma teri amanyi na riwaaya gy'osoma abange tutuze ateyi ku ddiini yaffe ojja kuzaala akaana kajje kakugambe neyasaluna maama eno nnyukuta ki ng'olaba kasota keezinze tomanyi bwe bajatula n'emyaka gy'olina bannange bwe bayita obulungi obwannamajjala buli mu kusoma Qur'an bw'obanga otenda omuwala yenna obulungi mumutendere ku kigero kya Qur'an gy'akola ki gy'asoma addaliil obujulizi Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti inna Allaha la yanzur ila suwarikum Allah subhanahu wa ta'ala tatumya bifaananyi byammwe nti ono mukyotala ono musomaali ono muwarabu
ono mudinka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba twala amwalikum kajibere sente zammwe abamu abaddu bangi yonyi ku university baba mu family engagga wama ajra Allah akulage ku bana ba Firauna ne sente zibaali bayina oba Allah akulage ku family ya Gaddafi temumanyi n'abaana sente zibaali bayina baliwa babasondera za kulya kati abaali balina taata waabwe ng'awola nsi gwe taata waawola kyalo bameka baawola ku kyalo tayina anakuwala nga basanze ne ku gate haji mpaayo olukumi naye musaba nnyo nammwe kimulaga nti mwavu atamwa n'abakukola n'abamusaba Allah yagamba nti yandu nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atunuulira mirimu gyammwe Qur'ani yammwe ogisoma kigero ki abaddu bangi ennyimba zitutudde mu mitwe Qur'ani terimu obuku musanga ekimukabi amaziga wallahi kosi wakaaganye wallahi netaliyo gosanga akaba amaziga wallahi twa egwanye enyuka twa au nalemedde ku twa eganye abange ila mata Allah tanakulaga kuba professor bagenze naki Allah tanakulaga kuba PhD bagenze naki soma nyonga boyagala mimma tuga Allah yagala mirimu mirungi nonya kyogeno nakyo maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala banyafa bakyala abalungi babekamu mu abatawuliyanga ku aya za Allah ng'atulagirira okwebikkirira Allah yagamba bakyala wala tabarrujuna temwejajamyanga ng'abakyala mu jahiliya bakolanga zira abantu bangi tujja mu muzikiti wano ola mukyala masha Allah tabarakallah mukyala mulungi muwala yambadde bulungi bw'abakkirira mulekitya nassaamu akatika kali waggulu wa bisambi ng'ekise ekyanyi kino wakitunako olaba muwala musaaze asabe sujudi ninga yambadde sikati ekomene bw'abajja mu muzikiti najja n'akakaya mu nsawo n'azingazingako n'asala wamala okusaala naddamu n'akazinga n'alaga Allah nti kati nze nsobola okusinzaamu essaawa ate n'enkujeemera essaawa n'akazinga n'akassa mu nsawo n'afuluma n'agenda Allah akulaga ku bakyala balwaziza breast cancer nga tayinza kuddamu kwambala bugoye bwe bambala Allah akulaga ku bakyala babadde abalungi balwaziza ensusu nga kimwetagisa okwambala jiribabu ateekeko ne niqab nga si imaani bulwadde omwana omu yali nkomba ku university muwala wa seeka ne tumuddingana nti munnange Hafsa weebikkirire Hafsa munnaye weebikkirire omukyala oli muwala wa seeka weebikkirire mwinagana yonnange kati emyaka egy'okubira tekinnaba nja kwebikkira nga nfumbiddwa Allah tabaraka wa ta'ala mukole ekigeri agenda mu saaluuni omuwala w'ebizigo oba yatabula atya amuyiwa mu mutwe yagenda okuyisa mbwati engalo amasaaji nga anaazeemu nga buli wasikamu bwati enviiri zijjira mu ngalo buli wagira bwati enviiri zijjira mu ngalo Hafsa yeebikkirira kati akakaya takajja ku mutwe wano waliwo enviiri wano tewali wano waliwo wano tewali wano tewali wano waliwo abange tulinda Allah tukozesa eddiini eno lwampaka akisobola abavubuka okwambala obulungi mu mbeera y'obuvunaanyizibwa birusa mu mbuka omusiraamu asaze ebimemeya otegeera bulungi alinga nsega wano asaze wano zituukidde wano asaze enviiri ali awo tategeerekeka weebuuzo yayinza kuzaala baana ki abawala beewuunyisa omusanga omuvubuka afaanana bw'atyo gwafiirako yamukaabya amaziga eryono nefuerityo afaanana bw'atyo gw'oyagala taata w'abaana bo nga muyaaya afaanana bw'atyo abubuka omusanga ayambadde balance bannange ebintu byebaga biri haramu nabbi byaziiza Abu Huraira omusanga fulayi eri wansi mu bisambi atambula ajangira ati alinga ayina envuuza talinnya ku ttaka tanywera ayiika eno n'eno ne bamukubira engalo bakkwenyakwenya wallahi kye bagamba si mazima Allah yamugamba nti inna mazima ddala omuttu atambula nga yeeyagala ku nsi kuno toyinza kuteeka nsi eno gissaako olwazi lwaza gissaako any craft tosobola wala ntabiroga lijibaala tuula wadde okuwanvu okusinga olusozi tosobola ne bw'otambula nga wekasuka mu bbanga oli mumpi awo okoma era wekasuka bwoti nodda ku hayitiyo omenyekera bwereere abantu batuna abeera ku university ng'ebimalamu byebi wallahi laba wallahi abasajja laba wallahi ba designer yalaba ayambadde kanzu eno alaba ng'owa wansi ninga wabbeeyi mu maaso ga Allah
agambye Abu Huraira nti ittaqi maharima takun a'bada an-nas ebintu byonna ebiri haramun ojja kubeera mbaddu abasinga okusinza Allah. Ebintu ebiri haramu bingi nabbi yagamba nti inni la usahifa an-nisa nze sikwata bakyala mu ngalo. Omulidde omusajja omusunni obulungi yagamba nti inni la usahifa an-nisa nze sikwata bakyala muki bwe tuuka mu lekyalo mutukola tya hello how are you good morning n'oleeta amagalo n'akwata mu n'obeerawo essaawa nga 2 bw'owoomerera oli awo oyimiridde. naye nga nabbi yagamba nti okukwata omukyalo wa haramu mu ngalo kaleko okukuba inki 6 mu mutwe mu kawompo kale ne kati engalo oyawula njawulo zino za Margaret zino za Susan kati gyono saamutegedde oli awo bwotyo. Abange siti Allah subhanahu wa ta'ala Allah ina abaddu abavubuka abadde balina amaanyi nga ge muyina nga Allah abatadde mulago awo wennyini ku kitanda wamalira obwetaavu bwe khala wamukolera bawulo wamumalira ne bamusangula ng'omwana omuto ne bamunaaza tukituukako ssente nga n'abamujjanjaba beetamiddwa obulwadde bumulumye oba singa Mungu amuwummuza bwe tulinda Allah atutwalayo n'eziguli ze tulina. Abange ti ebintu byonna ebiri haramu kyotegedde nti kiri haramu bannange kiterilla Allah subhanahu wa ta'ala sayubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Omuntu yenna anaaba atidde ebintu ebiri haramu Allah subhanahu wa ta'ala n'atya Allah neneeza Allah n'ava ku mazambi Allah agenda kukyusiisa obungi bw'obwonenefu n'obadde okoze abukufuli obungi bw'emirimu emirungi oba empeera zagenda okukuwa. Ekyokubiri nabbi n'agamba Abu Huraira nti warida bima qasama Allahu lak takun a'bada an-nas. Namugamba nti Abu Huraira siima ne Allah kyakugabiridde. Warida bima qasama Allahu lak siima ne Allah kyakoze ki kyakugabiridde. Allah yagamba nti wa qalilu min al-ibadi ash-shakur batono nnyo mbaddu bange abeebaza abaffe tusiimire Allah byatugabiridde. Allah yatugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha ne bamutuula kubala byengera Allah byabawadde Allah yagamba nti muyinza bimalayo. Tuni abaddu bwe basoma nabo mu primary bameka bagenda mu secondary noonya abaddu basoma nabo mu O-level bameka bagenda ku HSC noonya abaddu abagenda ku HSC bameka bayingira ku university noonya be wali nabo mu first year bameka bajja ku second year otuuka mu third year bameka baamalako third year bameka abasinga sente zaabula kati ali ku washing ayoza mu motoka abatunda mikyungwa. Allah akuwadde ekyengera ky'okusoma mpaka ku university kw'osomye ekyamaanyi tetusasudde Allah kola bwenzi ku university ky'osasudde Allah ekyamaanyi tetumusasudde kwendera ku university. Amugambye nti warida bima qasama Allahu lak Abu Huraira siima ne Allah kyakugabiridde. Kye bayita okusiima ekyengera Allah kyakuwadde kukikozesa mu bwennyini bwa kukikozesa. Allah akuwadde amaaso bameka abatagayina. Abawala temulowooza ku bakyala nga tayinza nga mukyala azadde maama azadde abaana ng'ebyana ebirayika bulungi naye nga wallahi tamanyi bwe bifaanana muzibe. Era abantu bano ababala be bakungiriza wallahi omukyala muzibe ayina ekyala ekirungi naye ne bw'amaggula ky'amaaso tayinza kulaba ku mwana we. Ekyengera ky'amaaso Allah kyakuwadde okikozesezza ki abali ku internet biki by'olaba biki ebiri mu ssimu yo amaaso gatunuzza ku ki weekweka kiro mu ttumbi toyinza na kusaala tahajjud oli ku bwonoonefu olaba. Era bw'ojja osimu n'ozikiza temuulya ku mawuto bawulya temwafuna ku kakiripu k'omuvubuka Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatta yalaba pornography kiro. Abaddu bonna beebase bali mu university beebase ali mu hostel bw'ati awoomerera n'alaba otule tumutwala essimu n'agirekako omuddu n'afa malakul mawuti n'emugjamu omwoyo n'afa. Bano bagenda okola takonkona tazuukuse kumbe kaasigadde waliwe kakomye ku poozi bagenda okutuuka mu hostel omuzuukusa wallahi nga yafudde alaba bwonoonefu. Allah yamusala abonoonefu amaaso Allah gakuwadde nga tomanyi kusoma Qur'an musiraamu gwe
ogakozesezza ki naye ng'olimira bwoti ku buloko kw'osomera n'otuya buli muwala ayitawo olubabazza luzze isima naye ng'omutwali akyalina alimu ettinni naye ng'oleetayo essonona n'omuganda kyowange Abdullah sooka osomemu wano eno aya egamba etya fabuhita alladhi kafar namalirira tayinza kusoma aya neki tayinza kusoma aya n'emu mu Qur'an ne tulina obutta obulabo bwolooleku omusaba omusanga kuledi pepa aliyokwawomerera bwakazi eno tasoma mu bigambo agenda kuloma tubifaananya naddamu n'atunula eno amaze obutta obufaanana bwe buto nga tamanyi baa bwe yatulwa tamanyi sukun mu Qur'ani webeera ku nnyukuta eyatulwa etya hatta abakyala bangi nga tamanyi we bafuna bwe banaaba janaba naye nga ali ku university naye nga buli mwezi agenda mu haid muganye nti banaaba batya funayo muwala munnaawe ojja mubuuza nga muvudde wano kyowange womma banaaba batya nga tuvuddemu olabe kyanagamba ojja kunakuwala emyaka gyamaze ku university 3 nga tanaabangako lunaaba lumutukuza kusaala naye nga kwasaalidde essola okubala emyaka 3 avubuka gwonaaba otya nga weerootoleredde funa munno omubuuzeemu mpola mpola awo kati ekyo kimulema mangu nnyo mubuuze baagikutteko oba tebaagikutteko ansa agiina era kakata tennaba mugaye nti kale kati ekiwudde banaaba batya nga weerootoleredde omanyi kati nsaani teyansomesa ddiini yakusomesa simu gy'olina oba yakusomesa akagaali k'ovuga kitawo yafa tamanyira oluwagi lwa gaali we lugula naye byonna bikuli mu mutwe kompyuta ogimanyi abange ebyengera Allah byatuwadde Allah akuwadde amatu gawulira lecturer abeera eri ku boodi n'ayogera ng'owulira bulungi bameka abaddu abali waali nga newokuba akaganga tayinza kawulira amatu gaziba omulaza bulaza oti n'ategera nti bampita kulya Allah yandagako ku challenge emu ennene ngende mu Mbaasa omusajja we nasooka okutuula wansi okugezaako okuwejjesa ku Qur'an nga musajja muzibe Sheikh Abdul Nasir nakati gyali ni wallahi nga musajja muzibe nga talaba tegaziba wabula yazaalibwa talaba naye nga Qur'an yonna emuli wano gwe bakubuuza juzu amma etandikirawa ekomawa kale tosoma wabula juzu amma etandikirawa ekomawa bakubuuza juzu amma etandikirawa tosoma tetugambe nti soma juzu amma kuba togimanyi wabula tulage nti juzu amma etandikirawa nekoma wano omusiraamu omu ye mulala namugamba nti nonyezako ku alifatiha omusiraamu n'akwata ati Qur'ani n'abikkulera alifatiha gyeri ngenda okulaba agenda ku Bakara agenze ku Nisa wuya mu Maida wuya kiridde ngenda okulaba agenze kero mu Naasi ninga omusiraamu abadde kyono oba ina aya ejano nibuga munaye kugambya alifatiha eseka ngenda gireeta nadda mu Nisa akomyemu akabuuti n'agamba Sheikh wallahi embuze tayinza kusoma Qur'an oyo gwenjogerako omusajja musaveya ali makerere musaveya ali makerere wallahi nga tamanya alifatiha weri agenda kwimiyate mu maaso ga Allah amatu gakozesezzaaki osiimina amatu Allah gakuwadde ogawulizaaki omuntu ateekako eyataimu ono ku simu simanya megabona simanya ani corporate oba bikoze bitya ng'ayina minutes oba mmeka nga tayinza kukubira muwalimu kiseke nkusaba ompulizemu ku alifatiha yange gye nsoma wabula abeera ati kusindaga abantu wandikiwalaki wano ntawanyani ono n'akubirawo muwala omuko ono n'amuvuma oyo n'amuvako n'akubira ono n'amuvuma n'akubira ono n'akwasayo kimu bwe bafaananya embeera z'obwononefu ne banyumya okubala essaawa 2 agenda okujja essimu kutumya owaninga baatule obudde obwo bw'omaze singa obuwadde yasaruna emikono Allah gyakuwadde ogikozesezzaaki tugikozesezza kwambula bawala Allah yagamba nti alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhad arusuluhum Allah subhanahu wa ta'ala agenda ziba emimwa gyaffe ku qiyama yagamba nti ebiyungo byaffe bigenda tuwaako obujulizi Allah byatuwadde ebiyungo byaffe Allah byatuwadde bigenda tuwaako ki obujulizi emikono gyogere nti Allah omuddu oyo omulaba kuwoza naye alimba nze namwambula alimba olaba omukono gwe guliwako obujulizi tiguwa yambula
ebigere bigaba Allah aliba ne bamwosero nze natambula nali ngamba ngenda ka muloji gye twali obwerere butayogere kye bwakola omuntu oluvannyuma agenda si byange bugenda buuzono aya weziri surati Fussilat Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti oluvannyuma ebiyungo byaffe nga bimaze tuwaako obujulizi omuddu agenda kugamba nti ebiyungo bye nti lima shahidtum alaina biyungo lwaki ompaako obujulizi nga nze naawe Allah agenda twokya oluvannyuma Allah agenda kuddamu asiba omumwa ebiyungo biddemu bimugambe nti antakana Allahu alladhi antaka kulla shay'in anjatuzza Allah eyatuza buli kimu oli seefu n'emikono gyo oli seefu n'obwerere bwo oli seefu n'amagulu go tebigenda tuwaako bujulizi abaana abandi abavubuka bwe toonoonye ku university bannange ti Allah subhanahu wa ta'ala shadidul iqab muyitirivu wa ibonerezo ekyokusatu kyensendyayo tumalirize ebyo yatulibira bulala Aba Hurayra nabbi n'amugamba ekyokubiri amugambe nti waridha bima qasama Allahu lak siima ne Allah subhanahu wa ta'ala kyakugabidde awo bingi ebyengere byetakonyeeko sente Allah zakuwadde ozitaddewa omukyalo obulungi bw'omanyi bw'oyina obulungi bwo obukozesezza otya oyinza okuba obweyita naye ng'onakuwaza buli akulaba obulungi bw'oyina obukozesezza otya obulungi bw'oyina tuli baganda baffe batalina magulu gwe bw'ogenda mu ttooyi w'ositama yaatuulawo butuuzi naye amagulu tugakozesezza buli pata ebeera ku university gw'osooka okusasula bannange ti Allah subhanahu wa ta'ala ekyokusatu mbaka Muhammad sallallahu n'agamba Abu Hurayra kiri amugambe nti waridha bima qasama Allahu lak takun a'ghana an-nas gw'ogenda okubeera asinga abantu obugagga ekyokusatu n'amugamba nti wa ahsin ila jarik takun mu'mina longoosa eri mulirwanaawo ogenda kubeera nga gwe takun mu'mina ogenda kubeera mukkiriza nga wala nabbi we yagamba nti man kaana yu'minu billah olaba waleese obukkiriza omuntu yenna akkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero falyukrimu jaarahu alongoose faayo nnyo isa bulungi mulirwanaawo abaddu naish tuli waneno ku university wetuwangaalira nga tuyawula njawulo wakati wa Peter ne Abdullah olina kyositolo mwosula musulamu basiraamu musulamu woganyiza abaddako ne wabanga si basiraamu bowuzizaako otulo olongoosezza eri mulwanaawo nabbi shar akakokulizo kano kaleeta akakona ku bukkiriza bwo nti omuddu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero longoosa eri mulirwanaawo isa bulungi mulirwanaawo jere tufaanana tutya bangi muffe wafuna imaani ogenda okulabira ddala talina imaani omukafiiri talina imaani eyo wagijjawo Allah yagamba nti wakadhalika kuntum nammwe bwe mutyo bwe mwali eyo gye nabajja nembawo okukengera ka imaani kano ke mulina teweemanya beera mukkakkamu tulongoose kye bayita eri balirwana baffe abamanyi batugamba nti ayitibwa mulirwanaawo ye muddu nga bwe tudde mu ddalasa yaffe eno akulinaanye longoosa waali bangi otuula n'oyagaagala oti bw'omusimbako omukono bw'omukuba olukokola bwo olongoosezza gyali Aisha radiyallahu anha abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wange omubaka wa Allah singamba nnina banneiba abanninaanye nnina olya mwabo bonna ani gwe mba nsinga okuyisa obulungi nabbi n'amugamba nti asookebwako bonna bayise bulungi naye asookebwako okuyisa obulungi ennyo gwoba osinga okuyisa ennyo obulungi yamugamba nti oyo yenna ayina omulyango gwo nga gulinaanye ayina omulyango ng'omulyango gwe gusinze okulinaana omulyango gwe nga gwe gusinze okulinaana omulyango gwo mulirwanaawo abadde tuli ku university nga abadde betukolagana nabo abamu si basiraamu naye nga wallahi teyeegomba kuba musiraamu olw'empisa zaffe embi tuli balyaza amaanya bw'oteresa tetuzza bwe twewola tetusasula omusiraamu abaffe tulongooseza eri balirwana abaffe tulongooseza nabbi yagamba nti omuddu mummwe tayinza kuba mukkiriza makulu ga hadisi yagamba nti mummwe wuliza yagamba nti omuddu mummwe abakyala toyinza kuba mukkiriza omuddu yenna alya nakkuta nga mulirwanaawo enjala emuluma neiba okosera afe enjala emigaati n'okeera n'oyiwa kasasiro
pizza zaakugazeeko ebikomando byafudde n'okwata n'oyiwa kasasiro naye ng'enjala emuttira mudde mwakola ki mudde omwo mwali mulirwanaawo tomunakuwaza fala tu'dhihi fuba nnyo olabe nti tomunakuwaza longoosa nnyo gyali mu bikolwa byo ne mu bigambo byo mu bikolwa byo ne mu bigambo byo ekyafayo ekimu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba atambula ayina gy'aba ajja atambula dda ku njuye bagamba nti agenda okulya akawo from a distance ng'omuntu mwana afumba abawala bamanyi okufumba bano abali ku university afumbye amakoloni ge biki byafumbye ebifumbafumba ebyo naye ng'owulira akawo kano akalungi from a distance nabbi ajja atambula ati awulira akawo masha Allah n'asigala ng'atambula agenda okutambula bw'ati okuyingira ewe ng'akawo kafubutuka mu njuye ng'akawo kafubutuka mu njuye nabuuza Aisha nti owange Aisha banneiba bano bonna bowunyiriza akawoowo ku mugabo ku mmere eno balinako omugabo namugamba nti wange omubaka wa Allah nafumbye akantu katono nnyo kange naawe n'abantu bano betuwangaala nabo bagamba nti omubaka Muhammad sallama n'akwata jjaaga y'amazzi n'ayongera mu nva ze baali bafumbye n'ayongeramu ebirungo olubunyuma n'agenda ng'asena mu bakuli naawe buli neiba yenna gwasuubira okubanga nti yawulidde akawoowo ako dero ffe tufaanana tutya mu kulya dero ffe tufaanana tutya aina al islam obusilamu bwe twetuuma buliwa nabbi atugambye nti man kaana yuminu billahi wal yawmi al akhir falyukrim jarahu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero bannange tulongoose erimirwana gyaffe Jibril yagamba nti omubaka yannaamira emirirwano nentuuka n'okulowooza nti oba ekiseera kigenda kujja oba aya nga Allah ndagira mulirwana wange okunsikira dera abaddu tufuna ebizibu ku university wano ne bakubba kye bakubbye nga mulirwana wa asirisaati ajula nabbongerezaako maanyi bakubbire ddala olw'empisa z'embi omusiraamu should live by example or live by example tulina kuwangaala nga tuli kyakulabirako kuntum khayra umma you're the best of umma mwe umma esinga okubeera ennungi Allah yagamba nti ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari n'alaga obulungi bwa umma eno we buli okubeera nga mulagira empisa ennungi n'okuziyiza emize emibi atugambye nti omuddu yenna longoosa erimirwanayo gyo n'agamba ekirala ekiddirira ekisembayo namugamba nti wayuhibba linnaasi ma yuhibbu linafsik omusiraamu yenna yagaliza abantu banno oba abantu kyowulya kyokola ki kiweeyagaliza n'agamba nti takun muslima ojja kubeera musiraamu mulungi bw'owulya kyokola banno oyagala bakikkole yagaliza basiraamu banno kyowulya kyeweeyagaliza bw'owulya ng'oyagala obulyazaamaanya kola ku banno obulyazaamaanya abaffe tuli baddu abaagaliza bannaffe abaddu abasinga obungi abaagenda okusoma agenda asooba aleka eno abateze firimu mu luumu ye omusiddizi lyomwo simanya ani sizoni mmeka n'agenda n'asoma banno baagaliza atugambye nti yagaliza banno kyowulya kyokola ki kyowulya kiweeyagaliza kyobeeyagaliza banno kyoteeyagaliza tokyagaliza ani tokyagaliza muganda wo obulyazaamaanya wakati waffe embeera y'obutayagaliza eno ye yaleeta embeera embi oba ekyafaayo Allah kyatunyumizaako kyetujjamu nga olw'obuzibu obwagwawo wakati baana ba Adamu abameka abaana ababiri Kabir n'omulala Allah abasalirawo nti gwe omuwala azaaliddwa kuba bazaalanga peya nga Terefu bw'atugamba ng'omuwala gwe bazadde n'ono agenda kufumbira omuvubuka oba omulenzi gwe bazadde n'ono ng'omuwala gwe bazadde n'oli beewasamu bwe bati oba tukitegedde naye omukubbo omu bamuzaala n'omuwala muganda we ng'alaba muwala mulungi nnyo tayinza kukkiriza ono muganda we omulenzi amukole ki amuwase ne bagenda Allah subhanahu wa ta'ala abalamule wakati waabwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba nti mwenna mugende muteekewo ebiweebwayo ebinaatwalibwa bye Allah subhanahu wa ta'ala gwabakkiriza okubeera nga awasa omuwala ono omulungi gwe mukaayanira Allah subhanahu wa ta'ala n'asalawo n'atwala ebyomu gwe yakola ki
gwe yatwala ono gwe baali batatwalidde bibye n'amugamba nti la akutulannak ngenda kutta olabye butayagaliza onamugamba nti basatta ne bw'onaasula omukono gwe rada ogwolekeze kundi gyendi liyakutulani ma ana bibasiti nze sigenda kusula mukono gwange gwolekeza gy'oli inni uridu an tabubi ismi wa ismika njagala osigaze zambi lyange ne zambi lyo nze sigenda kwolekeza kutta naye kyenyagadde mu keso y'entono nti abadde okwagaliza wakati waffe abaddu bangi batuuka hatta n'emirimu oli n'abuuza munne nti wange mpulira okola mu UN eyo ebintu bitambula bitya omusiraamu n'agamba munne nti wallahi n'abasajja wallahi tebasasula nsonda bakubeera ni wallahi embeera mbi abasajja tebasasula n'abeerayo omwaka omulala mulamba n'abeerayo ogwokubiri abaddeyo ogwokusatu tayagaliza musiraamu munne Allah subhanahu wa ta'ala yatukolanga buli omu alina riziki ye riziki yange teyinza kuba ki yo oba omwagaliza oba tomwagaliza labudda omuddu ono ajja kutuukako ekyo Allah kye yamuwandiikako Allah ajja mutuusako kye yakola ki kye yamuwandiikako basahaba Allah bwe yali aboogerako oba Allah bwe yayogera ku mbeera z'abakkiriza mu Qur'an yagamba nti wayut'imuna at'ama ala hubbihi baliisa abantu emmere nga nabo bennyini bagikola ki bagyagala ate innama nut'imukum liwajhi llah tubaliisa bye tubaliisa nga twagala kusiimisa Allah tetubagala mummwe tuwaana tetubagala mummwe kutwebaza inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira Allah nga bwajjako nako aya zo musatul insan ne kyenjagadde mu element y'okwagaliza eno abaddu annabi yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba la tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ne okubeera kuwaayo yagamba temugenda kufuna ku birungi bya Allah okutuusanga muwadde baganda bo mbimulya bimusinga okwagala tujja mu element y'okwagaliza baganda baffe nawe kyowulya kyokola ki kyeweyagaliza twagalize baganda baffe byowulya byokola ki Allah bayagala ku muhajirin yagamba nti bawangayo walau kana bihim no batuukanga nga nabo bennyini bye bawa bawulya babyagala ne babiwanga baki bannaabwe Allah yagala ku muhajirin ne ba ansar ebere faanana bwetu omusajja omu gwe bakaasa Abdurrahman ibn Auf nga maliriza Abdurrahman ibn Auf yomu ku basajja abasenka abaali balina ssente e Makka bwe bagenda e Madina wallahi agenda okusenka okutuuka e Madina nga talina kantu konna kayina naye nabbi agenda agatta wakati ba muhajirina ne ba ansar waliwo omu ku basajja yali alina ssente mu ba ansar n'agamba Abdurrahman ibn Auf namugamba nti Abdurrahman ibn Auf nze nsinga ba ansari ssente ekisookera ddala ngenda kwawulamu ssente zange nisfaini ebitundu bimeka ebitundu bibiri ekitundu ekimu naye nga gwagamba oziwa si mwana wa maama we tamumanyi beepanze bawaŋŋanguse naye olw'oluganda lwaki lw'obusiraamu luno ng'awulira amwagala nnyo lillahi tabaraka wa taala namugamba nti n'ekirala wahiya zawjatayn o zawjayn nina waleeno bakyala bange bameka babiri ngenda kuwa ayyuhuma ajabuhuma lak akusinga okunyirira ngenda okuwa bawaayo ayagaliza muganda we kyawulya kyakola ki ayagaliza muganda we kyawulya kyeyagaliza amugamba nti ku bakyala bange bwe batuuka ku bakyala omubaka Muhammad sallama n'abaziyiza nagaa nti ebisigadde byonna mugabane naye okituuka ku bakyala abakyala mubeerekereze buli omu asigaze mukyala we tujjamu ebifaananyi by'okubeera nga baddu twagaliza bannaffe nabbi atugambye tiyagaliza musiraamu muno kyowulya kyokola ki kyeweyagaliza ekisemberayo ddala omubaka Muhammad sallama n'amugamba nti iyaaki Aba Hurayra nkwewaza kathratu dhahk nkwewaza okusekaseka ennyo fa inna kathratu dhahk tumitu alqalbi mazima ddala okusekaseka ennyo kutta omutima Allah bw'eragera ku mbeera z'abaddu abatusooka byasomeranga Qur'an Allah yagamba nti idha sami'u ma unzila ala rasul yagamba nti bwe bawuliranga ku ebyo ebisiddwa ku mbaka tara a'yunahum tafiidu min al-jam'i walabanga amaaso gaye nga bakunkusa amaziga olinayo aya yonna mu Qur'an yaleka abiza amaziga Allah subhanahu wa ta'ala yeweerera okwokya abenzi ng'agamba nze naawe naye ffenna tudda mu kuseka afa min hadha alhadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun Allah twewuunya amuli Qur'ani ne mujuwala ne mudda mu kuseka ne mutakaaba Allah tulaganyisa twokya
obwononefu bwaffe allah nkona kuzambiryo nekyagenda okukola nga bwolaba allah bwe yayogera ku baddu abali bariba yagamba nti la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu shaitanu min almas agenda kuzuukira nga alinga akubiddwa amajinni haji omusanga aseka naye nga aya eyo ataddeko kurani mu mmotoka ye nga muli wa riba. Omubaka Muhammad sallama bagamba nti yasoma aya esembayo mu surati al-Maida nga Allah subhanahu wa ta'ala kyagenda okubuuza Isa ibn Maryam oba Yesu yagamba nti ku kiyama agenda muleeta amugambe nti ya Isa anta kulta gwe wagamba abantu bakusinze gwe ne maamawo agenda kwanukula Allah amugambe nti Allah singa nakyogera faqad alimta wali badde okimanyi siina kinnabagamba okuggyako kiwaŋŋamba mbakole ki mbagambe akhiri al-aya eno gye ziggwera wansi mu Maida page eyo nabbi n'atuuka ku kigambo ekyamukaabya amaziga ani akaaba omubaka Muhammad sallam naye yasoma aya ezo ezisemba yaawo nga Isa ibn Maryam agenda kuvamu ekigambo Yesu agenda kugamba Allah tabaraka wa ta'ala wa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk Allah bookya baddu bo wa in taghfir lahum bo basonyiye Allah oli musonyiye eri omusaasizi. Omubaka Muhammad sallam batugamba nti yasoma aya ezo Aisha agamba nti nabbi yasoma aya ezo nga bona agamba okuva ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga bw'akaaba amaziga mpaka we bayaziina essola ya subuh. Gweyinayo aya yonna mu Qur'ani ekaabya amaziga. Allah yagamba nti walaqad yasanna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Qur'an nagibanguyiza mwebulire nayo. Oyinayo aya yonna gye webulira nayo. Oyinayo aya yonna gye webulira nayo. Allah yagamba nti labithina fiha ahqaba. Abaddu tebagenda kubeera mu jahannama okujjako bagenda kubeera mu byeya na byeya. Aya ezo bwezuya tezikwatsara mutima guneeno okubulya nga muli weebuulirira. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ashabu nnas bwe banaabeera mu muliro kullama nadujat bagenda kubeera mu muliro ng'ensusu zaabwe bwe baba bawukya ne zisiriira baddalnaha Allah ng'abambaza ensusu endala liyaduuka al-azab bakombe kubonerezo bya Allah nga bwe baasanyukanga nga bajooga Allah tabaraka wa ta'ala. Abange aya ezo tezitumali okubeera nga twebuulirira. Allah yeewerera kutwokya lwa bwenzi akonye ku mazambi ge tukola abageya abatemerera abalimba. Allah abireeta mu Qur'an ne hadithi z'omubaka ayagala tubeere nga twebuulirira. Ono Abu Hurayra yennyini gwe mansembyayo basahaba bagamba nti bamusanga lumu akaaba amaziga eno obuwangazi butambudde bamusanga akaaba amaziga omusajja omu amubuuza nti Abu Hurayra mayibukik kyekikaabya. Abu Hurayra ono akaaba omusajja aktharu sahaba riwaya yasinga okwera hadith wallahi wadith omanyi mmeka bwe balabala mbuuti omuwala oyinayo hadithi mmeka n'amanya g'abayimbi oyinayo ameka avubuka oyinayo hadithi mmeka nga ntuufu sizin al-Baghi omukodo aduwullah ezo bayimba abaana batandika okwogera hadithi nga nsunsule bulungi n'ekitabo mweri ne rakamu yaayo gituwe. Ono yanyumya olukunkumuli lwa hadithi bamusanga akaaba amaziga. Abasajja bamugamba nti Abu Hurayra kyekikaabya amaziga n'agamba nti bannange qillatu zaad entanda gye nnina ntono. Owulidde ekigambo Abu Hurayra kyayogedde agamba entanda gye nnina ki ate wa tuuru safar naye olugendo lwe tugendako ndaba olugendo luwanvu simanyi ndabira ddala nga nyinza okuva ku siraata nengwa mu muliro nesayingira jana Allah tabaraka wa ta'ala. Yakaaba amaziga olwonze naawe tumwombaka Muhammad sallama yatunula abantu nga bwe mbatunuulidde bwe nti basahaba n'asiriikira ati bagenda okulaba nga akulukusa amaziga. Aisha n'amugamba nti wange omubaka gwa Allah atakhsha alaina okyatutya golaba tutayinza okuva mu Busiraamu ne tulutadda ne tuva mu Busiraamu. Namugamba nti Aisha inna quluba al-ibadi mazima ddala emitima gy'abaddu baina al-asbihayn giri wakati w'engalo za Allah ebbiri yuqallibuhu kayfa yasha agikyusakyusa nga waba ayagadde. Yusbihu rajul muslim bukeera ku makyanga omusajja azuukuse akedde ku makyanga musiraamu oyi musikafir bugenda okuwengera ku makya ng'omuddu ono obusiraamu abuvuddemu. Nabbi kyekimukaabya kiba yasabanga nnyo Allah namugamba nti ya muqalliba al-qulub wal absar thabbit qalbi ala dinika wala ta'atka. Allah nkusaba omukyusakyusa w'emitima nyeza omutima gwange ku ddiini yo ne ku mateeka go. Omubaka ayimiranga ekiro ebigere ne bizimba. Aisha amubuuza nti wange omubaka kyekikuyimiriza. Namugamba nti Aisha toyagala mbeere mu baddu beebaza
nabbi n'atugamba nti yeenenyerezanga Allah buli lunaku emirundi 7 naye nga Allah yamugamba mu surat al-Fath tagufira laka ma takaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar akaaba ekira amaziga mutahajjud ya rabbi ummati umma yange fe baakaabira amaziga lero omuddo omusanga akaabira maniyu omuddo omusanga akaabira Liverpool wallahi NRM etubazeemu amaanyi wallahi DP yaffe sikitegeera mbabazi oba ali wa gofodi ze simanyi nakumanya amaanyi ganfedde naye nga amazambi omanye omukyovu olaba yagamba nti singa amazambi gaffe kwali kuwunya nga bawulira lusu ani yali tuddeko mu ddalasa eno nga bawulira lusu nagati oyise Sofiya oyo nga bagira bati ne basirike oba oyingira oti buli omu n'akwata kamasiki n'akassa ku nnyindo oyo Abdallah sa Abdallah oyo Abdallah nategedde nawulidde olusu ne Allah yagamba nti ya'fan kathir Allah aya jemba nsembeyo nga maize bigambo byange Allah yagamba nti walaw ya'khidhu Allahu an-nasa bidhulmi singa mumwe buli omu Allah yali amukwatira ku zambi lye ma taraka ala al-ardi min dabba ku nsi kuno Allah subhanahu wa ta'ala tiyaliseko kitonde neki na kimu naye Allah yagamba nti ya'fan kathir byemba sonyiwa bingi Allah yagala tweddeko baganda bange Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo ajja barakati mu kusoma kwaffe banja amala university n'amayiza nga atunda michungwa n'amala university n'amayiza nga avuga taxi n'amala university omusanga asiimula akedi alimu owina ayimba mpale z'abakyala na buleega naye nga alina diguli 2 Allah ajjemu baraka lwaki abattu bwe tubeera ku university twerabira Allah amateeka ga Allah tugeerabira naye nga Allah nga yalina okusomako kuno kw'osoma era yalina byogenda okukola oluvannyuma lw'okusomako asobola okuteramu baraka bannange tuti Allah mukyamane mu lwatu Allah agenda tuteera baraka mu kusoma kwaffe era ajja tuwa obuwangaazi obulungi n'enkomero ennungi mbakubiriza okufaayo ennyo okunyiikira okusoma eddiini yaffe tunyiikire nnyo okusoma eddiini yaffe oba oli atunaatuuka mu maaso ga Allah nga tuli mbaddu Allah subhanahu wa ta'ala basiimye subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh